Yes, nkuramusiza oli ku Yugi Update Civic osinzira obango otuuliza tugenda kubanga tuyitaayita mu bitono katumale okuva mu foreign policies tulabe butya bwe zisemberedde okulaba nga zisayirensinga n'okuexposinga abantu be tubadde tumanyi bannabyabufuzi abagenda mu maaso n'okuwabya eggwanga Uganda. Tugenda kubanga akatambi tukabateerako gye bujjako mu maaso awo naye ng'oli ku Yugi Update Civic osinza obbanga otuwuliriza bw'atanatweyungako nkutegeeza nti kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kubanga otweyungako. Tukimanya bulungi ebuvuddeko Gen. Muhoozi Kainerugaba yagobye musajja we mukwatanga bunfanfe Michael Katungi olw'okuba kigambibwa nti US eggwanga erya America lyakoze arms trafficking yamutaddeko ekibaluwa kibakuntumye ye ne banne. Ono nno abadde chairman abadde asavinga ekifo ky'amaanyi nnyo mu kibiina kino ekya PLU Patriotic League of Uganda era ng'abadde mu kifo kya bwa Commissioner for External Affairs n'oluvannyuma bw'atyo chairman w'ekibiina kino Muhoozi Kainerugaba bwe yagambye kaseera kano weetaaga okuba ng'okwatibwa ku nkoona si kubanga onzaaliraaleenya. Lwaki Gen. Muhoozi Kainerugaba yagobye musajja w'enfanfe? Byemu ku byenkuleetedde osobole okuba ng'obitegeera. Tugenda kuba nga tukomawo musooke mwerabireko ku foreign policies. President yavaawa kwegamba gwe buli wonaafulumako ebweru wa Uganda bw'oti Museveni ne family tebagenda kuba na mirembe siwe kiri kyo wakirayira ntebalibeera na mirembe buli wolifuluma Uganda. Mulabe gulire eritambula waliwo Draga Katero gwe beetaaga naye nabagamba ffe wano mu Infinity Class tusooka ne twekkaana ennyo ensonga n'enkuterawo the original data ndulese. Waliwo Draga and Arms Katero gwe beetaaga nakugamba oyo Museveni ne family ye mwe banna Uganda mwali temusobola wali ku stage we yali kubanga Museveni yali alina kye yeesiga nga kye kimusobola. Zino baziyita foreign policy nkiddemu zino obanga obadde tozimanyi zino ze bayita foreign policy webaziyita era nabagamba just wait time ejja mugenda kulaba nga zitandise okutabuka wano. Ye kati president uli wagenda ebweru waliwo statement eyakoleddwa ti Museveni ono mukubise pressure afe naye waataafe mugenda kumulabako mu kagulinga bamusibye kyetegeeza eno no mulaba ono sigwe beetaaga nkiddamu towubizibwa munna Uganda tebakusiriwaza Katungi sigwe beetaaga no beetaaga Muhoozi Kainerugaba nkiddemu. Waliwo Jene awo mu Uganda awo Jene ono ayina amasulubu anywa nnyo walagi n'omungoye n'afukamu oyo Jene oyo ayina ebirooto mbu asobola okufuga Uganda ekyo ng'ayambibwako Russia ne China. Yes, Jene ono once upon a time yali yeepankira ku ambassador wa America mbu amufulumya Uganda awo bannansi ne tumugamba kikafuwe tosobola kumujja wano oyo walagi wo gwewepankapanka ne family yo togenda kumujja wano. Abamu kale batera nnyo muyita erya Jeno Bigodo naye simanyi oba linnyali okay naye nga balikozesa nnyo banna Uganda nti Jeno Bigodo gwe beetaaga nkiddamu beetaaga Jeno Bigodo muguno omusango sigwono. Lwaki nkugamba nti tebeetaaga ono katuddeyo kema nakugamba ffe ba Infinity Class ensonga tugiva ku soosi ne tujja nga tugirinnyisa bwe bati n'otegeera ekinyusi we tuli nakugambye eyeekyuka ba capitalist bagikyusa oba baagala oba tebaagala ekyuka. Kati abadde n'ekirooto ekyokubeera president essaawa eno wetwogerera yeetaagibwa ono ebamala omuteekayo kati njagala mulaba amaanyi ga policies zino nabagamba nti foreign policies zino we baba beetaaga omuntu basobola okumufuna wogaana okumuwaayo bo ne bajja ne bamunona. Kati njagala twetegereze nnyo move z'ono omusajja lino egguli erino bakugambye erya DW bakugambye and one other abana bakwatiddwa bali bana abasatu bakwatiddwa one other yono gana mawulire nakugaye monitor yazze ebikabika kubanga ekimanyi ng'erina okuprotectinga system nga wezanya defensive okitegera naye njagala mugende musome gana gali international gemba mukebera okitegera ekibyo ekyo bakugambye ndi one other yani yono ono Katungi wannaleero ono Katungi no yabadde yeesimbye nawo ndowooza muna ba Uganda mujjudde ba criminal NRM bonna be yaleese bonna ba criminal okitegera bonna babyabo bonna NRM buli gwe yawadde kadi bonna babbi
yensonga lwaki yasudde abantu abamu abalinganga abaligo akakwate ka Uganda nereeta bali ba typical babbi kubanga ki eyagala bawa protection oba ekuba kulwana bana ababbi babeera redo kikola kakati katugende empola ono batugambe 2016 we byatandikira 2016 kye kyaliwo mu Uganda Museveni watandikira line eyokuteeka Muhoozi Kainerugaba muki ku ntebe ngatukola ki bakyusa 50 ya master plan abajina mugende mu gisome bateekawo Bahima Century Dynasty ekutufuga emyaka 10 2016 baleeta retired Kano Kiza Besigye mukijjukira afuuka opposition figure leading mu Uganda 2016 olwo batandise okubira Muhoozi Kainerugaba line okufuuka president 2016 wetuli 2016 olwo tujja tutandise okusembera okufa kw'abantu 2016 wa masasa agasinga obungi mu baamaje bennyini obukumbi obubazzi kwata ku mutwe obugundi nga bakuba ba generals nga batisa obubazzi 2016 we byatandikira ne bikyaka ne tujja paka eno nayo namba kirumira byakyakira ukyali ki bali bakubira Muhoozi Kainerugaba kubo kujja naye nga mujjukire Muhoozi Kainerugaba tayina support y'abantu nga tajirina nga Museveni ayina okutandika okumuteekako attachments ku zino group zino ez'ettabu okulaba nga terrorizinga Uganda y'omwana tugende ku ntebe forcefully kubanga embuzi eyo tesobola kukola ki tesobola kuwangula kalunaka nakamukati ngayagala omwana nga we yajja naye wakola ki naye wabagira Muhoozi Kainerugaba atandika okukyusa system aleeta bakyalibe njagala mugenda niya endosingo kyali ono ogenda mu United States of America amalafune license y'ebichupuli kubanga bafuna license y'ebichupuli ono fala yafuna license y'ebichupuli n'atandikanga okudiringa ne bugulupu obulidedire ng'abaguza enjaga abaguza neki n'ebyokulwanyisa ono kye kimunoonyesa naye nkugambye ono sigwe baagala beetaaga Muhoozi Kainerugaba nkiddamu munoonye ku Muhoozi mulabe embeera gy'alimu kati tetunnagitegeera kubanga okuva byafulumye tulaba retweetinga repostinga kati ku tweet tanafulumya statement Muhoozi soko tuwe statement ku bino soko tuwe statement sebo general CDF wa Uganda mubbi Dwaga Katero oyo gwe muyino oyo Dwaga Katero Muhoozi Kainerugaba Dwaga Katero abadde akola ngayita muno omusajja we Katunji ono yabadde abali presenting ndoza mucha family tufugeyo mugiraba tata is international rebel agenda atinkula obubinja bw'abayekera buli wamu atekayo obubinja bw'abayekera omwana ayagala okufuga Uganda is a cocaine and amuzikatero okitegeera oyo mwana adiringa mu njaga drug dealer ndoza muchabu kyembadde mukuba president waffe kati bibakyukidde kakati basebo mugenda tu accountability ya sente z'enjaga ze banoonyeza sente y'enjaga mugenda tubuulira njagala mude abaina Congress report be najiwa nga boogera nti Museveni abadde nga sponsoring obubinja bw'abayekera n'ebyokulwanyisa nga bita mu Uganda ani ali mu control y'amagye Muhoozi Kainerugaba kati munna Uganda tebakulya ebinusu nti ono fala n'obwatunira obwafala bwe gwe beetaaga never tebakikulimba beetaaga nkugambye ayina amasulubu bwati mu Uganda awo utasobola kukola speech public speech mbantu tasobola n'omwana Nasala amusinga mukunya Walaji buli bala agimanyi oyo gwe beetaaga buli bala agimanyi janywera Walaji agimanyi kati tumwetaaga Museveni nakugamba you are dealing with wrong people nakugamba gwe wefuula ow'ekitalo neze nakugamba just busiru we batawanya but ojja kubalabako bana Uganda tetunaba temugira nnyo temukyamukirya nnyo tetunaba just katandika butambisi mugenda kulaba ku foreign policy wezikola buli jonzi bagamba ze zino zembanyumizaako buzino bulijo zembanyumizaako kakati mugenda kutandika okulaba nga zikola ono tumwetaaga ye Museveni ono tumwetaaga Muhoozi Kainerugaba ono tumwetaaga ne watuukira ayina okwogera mukamaawe ono fala tasobola kubeera na ddiiru eyo egenda kutandika kufuna ezo gundi za bichupuli ezo tasobola bino ebintu bya 2016 nakugamba oyo fala Museveni omulaba bamuyinako fayiro abalina Congress report mugiraba nti etandika okuva lwe yajja kakati bino ebya Muhoozi Kainerugaba 2016 ani yaliwo bali bashepinga Muhoozi Kainerugaba yensonga lwaki bitandikira okitegeera ekintu ekyo kati tolimbibwa nti ono gwe beetaaga ono talina kyali ye mu politics wa Uganda ani abadde amumanyi nakugambye ono bano bayita ba capitalist the Americans yalidinze ku luno okitegeera ku luno America yalidinze Muhoozi Kainerugaba yali yepankira kwa ambasada wa America bwe yali yepankako kakati bagenda kukulaga bagenda kukamulamu Walaji oyo Walaji oyo agamalevu ago gobadde ngogira ngo otulugunya ba Edi Mutwe bagenda kukamula Walaji ogenda kutya jajja
era kati kyoba okola katandika okutumya zirusinze ezisembayo kwa bagenda kukunona kiddamu Munnayuganda oba osiimye nkusomera omusango wegugwa muteekawo mu comment section mugambe gusome mbalage wegugwa omusango gwe bavunaana ono gwe bavunaana mukama we Kayina Wala agenda mutwa wano tukyalina one other we tulina one other yono naye ono watuukirayo agenda kwogera mukama we nkugambye ono 26 njagala muddeyo mulabe paka we tuli leero otegeere Museveni ye batutandikira eri mu 1800 gye batutandikira ono Kayina Wala gwe batandikidde mu 26 njagala oddeyo ku byafaayo ebyo deni tweyongereyo bano badulaga katero babbi family ebyawo yefuula y'abalokole naye entemu badiringa mu njaga badiringa mu byakulwanyisa be bali ebisiyaga kakati mu Uganda mutulekedde kifaananyi kibasajja mmwe kifaananyi kike mutulekedde ddala kifaananyi kike mutulekedde mu Uganda bannange mulaba Uganda eyo president abagamba tuyina omulimu ogw'okukola ku Uganda eyo nga bano bavuddeko tuyina omulimu one tuyina okukomyawo image yaffe mujukira passport ezikozesebwa kati aba Nigeria ababbi abanagana bakozesa zaffe za Uganda kakati tuzaate ne tujja nti president abadde abafuga ne family ye badulaga katero bayaga badi mumanyi bano bagundi bano bamwogeza dembe babire drago kati muhozi Kayina Wala gye babadde ekyana kino kati olina kalungi kidala yako tulina okugira kutusinze tukuwa president gwe mutamivu gwatasobola kola speech gwali awo oli degenerate tolina mpisa gwe draga katero kakati tugenda kukolera kiddala namwe mutusaasire bannayuganda kwa president be mutuleetera ddala aba suta ono omunywa Walaji ngera kujukiza nti oli ku Yugi Update TV ko sinziro bango tuwuliriza gwe mukwano gwange ali eyo kakati nno ebyo nga obiwulidde si bigambo byange wabula jjamu ebyamakulu by'oyinza okutwala ebiyinza okuzimba saako n'okukulaakulanya revolution eno gy'oliko ey'okukyusa eggwanga lyattu Uganda okuliza ku ggwanga erituukiridde jjukira nti n'amawanga amalala gatulese nnyo ate nga ffe abaali waggulu waago otunuulira ministries ne institutions zonna eziri mu ggwanga Uganda olabira ddala okuddirira kw'emabega okuva ku university okuviira ddala mu byenjigiriza tujja tuseebengerera so nga twali mpajiruwagwa twali b'amaanyi nnyo nga n'amawanga amalala gatwesigiza ku kintu ekikwatagana n'ebyokusoma n'ebyenjigiriza eggwanga lyattu Uganda niroza kye kifiiriddeko okubanga ebyenjigiriza bigenda maaso ne biseebengerera ekyo nakyo jja kyeddamu kye kifiiriddeko ekonomi y'eggwanga Uganda eyatuuka neewolako n'amawanga ageebunaayira kiki ekiyinza okuba nga kituutusiza ku mbeera eno munnansi nga ye tasobola kweyagala ekyo nakyo jja kyeddamu gulowooza kiki gwe munnayuganda ekikusasuza amasannyalaze obuwanana n'obuwanana bw'ensimbi kyokka nga amasannyalaze gava wammwe ate ng'olina ne boogabirako nga bbe ewaabwe galayisi nnyo n'okusinga ggwe abagabira gwe munnansi n'osigala nga gwe abonaabona gulowooza ekyo kiva ku ki ekyo nakyo ojja sobola okuba nga okyeddamu weebuuze ensonga zino ziva ku ki awo ozuukuke otegere ddala mutuufu revolution yeetaagisa protest vote yeetaagisa oba teyeetaagisa gwoza kiki ekifiiriddeko eddwaliro lya gavumenti lirinandibadde libeera ery'obwereere ku lw'omusolo gw'osasula nga n'abasawo balimu gwe abasasula omusaala ki ekiviirako okuba nga tekyali ddwaliro lya bwereere nga n'ogenda mu ddwaliro lya gavumenti osasula ekitaaliwo luli mirembe gya Amini mirembe gy'abaani ate nga ne gavumenti eri mu buyinza eddwaliro eyo yalisangawo agamamwaliro yagasangawo guluza ki ekiyinza okuba nga kiviirako embeera eyo onoozuukuka ojja kuba nga okyeyanukula era ng'okyeddamu yo waayi guluza ki ekireetedde okuba nga ensawo zo nfunda nga n'ekintu ekitono kyewali oyinza okwetuusaako tokyasobola kyetuusaako nga ggwe munnansi okwegulira obuguliza akataka kosobola okuzimbamu ennyumba yo kifuuse ekizibu nnyo gy'oli ebyo nabyo byebuuze nabagamba gavumenti eno eya Mwami Yoweri Kaguta Museveni teyagalangako kufuga muntu mugagga bafuba nnyo okulaba nga bakwavuwaza basobole okuba nga bakutambuliza ebaagala kubanga bakimanyi wonoogaggawala ekintu gavumenti kyesinga okutya si kwe kuvaayo ne mwekalakaasa si kwe kuvaayo ne mutandikawo olutalo naye ate etya nnyo newankubadde ebyo ebitya era sigamba nti no togenda mu maaso nabyo kubikola newankubadde ebyo ebitya naye etya nnyo omuntu agaggawadde omugagga kuba omugagga obwe tulina kyomugamba aba alina obusobozi access yonna okwetuusaako kyonna kyayagala kati ensonga lwaki gavumenti yammwe
eya Mwami Yoweri Kaguta Museveni eyita mu system y'okubaavuwaza musobole okuba nga musayirentingibwa nga temusobola kwogera. Omuntu avaayo ku street ku nguudo ne muleekaana enjala ejja balumya essaawa 2 mugende naye mugezi addayo ewaka n'anoonya ekyokulya. Kati ye gavumenti eyo. That's why naye mwekalakaasa temumala wiiki emu, tekusobola kuwangala wiiki emu nga mwapondoose dda nga buli muntu yemmulaga nzeyo nkola emirimu gyange abaana banaalya ki. Kati y'embeera eyo. So ekyo singa munaakirwanyisa ne mukyeddamu mujja tegeera ekituufu. Kakati oli ku UG Updates TV nyongera okujjukiza kw'osinzira obba ng'otuuliza watannatweyongako kubiriza kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyongako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo mwebali kwekuumira ku mayengo gano. Kakati awo njagala okubajja mbatwale ku nsonga lwaki chairman w'ekibiina kya Patriotic League of Uganda PLU General Muhoozi Kainerugaba era ye Chief of Defence Force mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni tukimanyi bulungi nnyo ono yasinga okweyagaliza obukulembeze. Waki yeekanze nnyo nga US emaze okuyisa ekibaluwa kiba kuntumye eri musajja we mukwatangabo Michael Katunji nga kigambibwa nti nno yeenyigira mu kukukusa ebintu ebimanya amateeka oba yeenyigira mu ddiiru n'abasajja bagganga ba Mexico ba drug cartels kwegamba okukola ddiiru ezimenya amateeka mu ggwanga eryo. Kakati nno wandingambye nti waaki kiyinza okweraliikiriza ennyo Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba. Tuyinza okwebuuza ssente zibadde zibeezaawo ekibiina zivaawa nga tekirina ansa nga tekirina mbalirira. Kakati bano be bamu oba ekibiina kibira n'abasajja baakyo nfanfe abagenda maaso n'okufujjirira ekibiina okuba nga kiyimirirawo. Kakati Muhoozi Kainerugaba atiddemu abasajja bandirowooza nti no Michael Katunji abadde addira ssente zajja eri mu badrug cartels mu Mexico n'azifujjirira mu kibiina nekisobola okuba nga kimobilizinga buli kimu kibadde kigenda mu maaso. Njukira nti nno ono abadde akola nga Commissioner for External Affairs mu kibiina kino ekya PLU. Paka wamaze okuba nga indicatingibwa n'eggwanga erya United States okubeera nga aconspiringa okusupplyinga military grand weapon eri mu Mexican ba drug cartel era bamumyusiza dda bamwetaaga agenda abitebye naye Muhoozi olubiwulidde n'agamba n'akwatirawo n'omusajja we mangu ku nkoona nga tebannanoonyereza na nnyo kigenda wala sikubanga naye kimutwaliramu. Kakati kyeyamaani ono okugoba Michael Katunji abadde mu kifo eky'amaanyi ennyo Commissioner for External Affairs kyeraliikiriza nnyo eggwanga era kitaddewo ebibuuzo bingi eby'amaanyi nga bagamba lwaki nga n'akatayi tekannasala kye bagezaako okubikkirira. Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'alangirira eri eggwanga n'agamba I have decided to remove Michael Katunji as a Commissioner for External Affairs of Patriotic League Uganda. Asazeewo okubanga agoba amujja mu kifo kye Michael Katunji nga Commissioner owa External Affairs mu kibiina kino ekya PLU. Era agamba he is also removed as a member of our Central Committee. Nti era n'okubeera obubeezi member waffe wa Central Committee nakyakimugjeeko takyakiriko. General Muhoozi Kainerugaba ono amanyikiddwa ennyo nga Chief of Defence Force yapostinze ku mukutu gwe ogwa Twitter agamba ono tetumugjeeko bujja bwa Commissioner for External Affairs wabula n'okubeera member waffe mu Central Committee tumugjeemu ekifo ekyo tumukutte mu nkoona olw'ensonga nti nno ebimwogerwako si birungi byandituzaalira leenya okubanga abadde addiringa ne ba drug cartels mu ggwanga erya Mexico nga basupplyinga equipments saako ne drugs n'ebintu ebirala bingi nnyo. Eno nno move gy'akoze kigendereddwamu okubanga afunye international investigation. Bakoze international investigation amangu ddala. US wemaze okukola investigation. Chief of Defence Force n'apostinga n'agamba I'm waiting for an internal report on our Commissioner for External Affairs. Agamba nti oluvannyuma lwa investigation evudde mu ggwanga erya US nindiridde just internal report okuko Commissioner waffe ono Michael Katunji
Nganzi chairman wa Patriotic Ridge, I shall take the final decision on his position amongst us. Our members do not have to be concerned about anything. Era nga bagamba Nganzi chairman w'ekibiina kino ekya Patriotic Ridge, nindiridde bulindirizi bankalu yonna oba alipooti yonna enafulumizibwa ku commissioner wa fono nsobole okuba nga nsalawo Nganzi chairman nkola decision ey'enkomeredde. Naye n'agumya bamembers b'ekibiina kino ekya Patriotic Ridge n'abagamba nti nno temweraliikirira, temubeera nnyo concerned, temuli concerned nnyo ku bina byonna ebigenda mu maaso, temubaako na kimweraliikirira, buli kintu kiri talatibbu ng'oluwombo lw'amagi okusinziira ku United States Justice Department. Katungi Ugandan saako ne government connections z'abadde alina ng'akolagana n'abana Kenya ne National Elisha Hodriebo Asumo bakozesezza omukisa guno okukozesa certificate okuva mu EUC ne badelivaringa verification protocols mu charge for bribe and kickbacks. Nti bakozesezza omukisa guno okwenyigira mu buli bw'enguzi saako n'ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka. Njukira nti nno lipooti yafulumye ng'ono abadde akukusa ebyokulwanyisa omuli AK-47, omuli grenade launchers, rocket launchers, aircrafts, omwabadde ne night visions ezikozesebwa mu magye ng'agenda mu maaso n'okubitunda eri baddwaga katero mu Mexicani. Kakati wenjogerera tekamubugumye ye yekka Michael Katungi wabula ne chairman w'ekibiina ekya Patriotic Ridge naye gamubugumye kuba basajja baninoonyereza. Singa wabaawo akasente akaava mu baddwaga katero nga kafujjirira mu kibiina kino ekya PLU ate kasita bibijja ye mukama wa kuwaayo buwi aba takyalina kyakwetaaza, obuzibu awo we buli. Kati bangi beebuuza naye olowooza General Muhoozi Kainerugaba yabyenyigiramu naffe tetumanyi, wabula kye tusobola okugamba bangi abazannya empiki z'abanene bo ne basigala mu kattu naye ng'alina omuntu gw'aba alina okuprotectinga. Ekyo nakyo osaanidde okirowoozeeko. Oli ku Yugi Updates TV k'osinza oba ng'otuwuliriza. Mbaagala nnyo, tujja kuba nga tukomawo tubawo ebisingako awo. Naye ky'oba omanya omwami ono commissioner akoowoddwa eggwanga erya America oba gwe bataddeko ekibaluwa kiba kuntumi abadde akolagana ne security advisors omuli Tanzania, Sudan, Ethiopia saako ne Kenya. Kati eddaala level gy'aliko n'omusango obunene bwagwo bw'aliko ogulaba. Ngezaako kusigira ekifaananyi nti abadde akozesezza omukisa ogwo okubanga abantu balina omumukkiririzaamu kubanga yabadde Minister Commissioner for External Affairs, so akozesezza omwagaanyi ogwo okusobola okulaba ng'akolagana n'abatujju okusiiga ekifaananyi ky'eggwanga yattu Uganda ekibi. Oli ku Yugi Updates TV nkubiriza gwe atannafulingako kiriya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otuyungako. Mbakubiriza okusharinga, likinga, commentinga asobola okujja mu comment section n'oteekayo endowooza yo. Mbaagala nnyo, mweraba. Tujja kuba nga tukomawo.